Mu kitundu kyaffe ekyokutaano twakoma ku muko ogugamba nti tuba tudduseeko akabanga ne tusisinkana ekibira ne tukyamako katono okuva mu kkubo ne twekweka. Kino nno kye kitundu kyaffe eky'omukaaga ekigamba nti empologoma etta omukazi n'omwana nga ndaba. Emmambya yali esala ne twambalagana n'olugendo lwaffe, omuwala nga y'atuli wakati nga nze nkulembeddemu. Ennaku 3 ze twamala mu lugendo lwaffe nga tutambula mu ngeri eyo. Twatambulanga kasirise era ebigambo bye twayogerera mu kkubo sirowooza nga byasukka engalo z'oku mukono ogumu okuggyako ebyo bye twayogereranga mu kisulo mwe tusuze. Oba kutya kwe kwatusirisa oba birowoozo simanyi. Ensi mu kitundu ekyo yali ya mbubbu ng'oyinza okulengera kuno ne gye nnava, newankubadde nga wano ne wali waabanga weetondeseewo akakuukuulu k'obusaana. Kyokka mu lugendo lwaffe lwonna tetwajjirwamu kyekango. Ku lunaku olwandibadde olwokuna mu lugendo lwaffe nga bwe banywera emmindi ey'okubiri ku lubimbi ne tutuuka, baatwaniriza nnyo era mu kunyumya okwaddirira ne batuwulira ng'empologoma bwe zaali zimaze ennaku nga zitaamye nga zitigomya abantu n'okubakaabya akayirigombe. Enjuba yali egolooba ne tulya emmere ey'ekyeggulo eyali ey'embwabwa ate yeekiyita mu luggya. Obudde okugenda okukunira nga twatuuse dda gye twasulizibwa, otulo tetwalwa nga tutuggyawo. Mu mattansejjere empologoma yatulumba n'esooka okwekinyira n'okwewuluntira eyo wabweru. Bwe twagiwulira ne tulinnya ku kibanyi era nannyinimu nga ye mu ttaka ku kyo. Bwe twamubuuza mu kaama ekinaakolebwa ku mukazi we, yatuddamu nti ye tamanyi kulinnya, alinnye. So nno ate bambi omukazi ng'alina n'omwana yaakatambula. Mikolo nange ne tuteesa tumuggyeyo nga nze w'okukka wansi musitule mumuweereze amusike ng'ayima ku kibanyi. Naye mba nzika bwe nti nga n'okugulu okumu kuleebeeta mu bbanga, empologoma we yawagulira ennyumba ate ku ludda kwe nnali nzikira. Okweyongera okuka mu kaseera ako kwandibadde kusuula kugulu mu kamwa k'empologoma oba kugyebagala bute, ate nga ku byombi tewali kye nneewaddeyo kukola. Ekyobuzira kye nalaba nga kisaana okukola mu kiseera ekyo kwe kuzzaayo okugulu kwange waggulu amangu ddala nga bwe nsobola. Mba nkuzzaayo ekinnagi ne kunaalira mu miti. Mikolo n'ansika olusika lumu ne kubuuka mu nvuba eyo, naye ng'eddiba erimu lisigadde litambiriddwa emiti okununulayo okugulu. Newankubadde ng'akaseera kaali katono ddala mwe natitibanira n'okuwalula okugulu, naye ye empologoma yabwebweneramu obukoko 3. Ng'emaze okuwemmenta obukoko bwonna n'evaabiira akabuzi, awo ng'obudde bukya era ng'omwezi gwememula. Bw'eba efuluma ng'erowooza nti olusasalale lukunkumudde, ebyembi omwana n'awamattuka mu tulo n'akaaba, anti akatyabye. Ensolo n'ekyuka n'ekomawo n'esika omwana n'emutujja ekigwo, endegeze ezizagiramu zokka lecca, n'aggwamu omukka ate n'egwira omukazi naye n'emutuga n'emusulira mu kamwa kaayo, egenda ewalula nga kkapa bw'ekola emmese ensolima. Bwe yamutuusa mu luggya wakati
n'emussa n'emagamaga ng'emutaddeko ekibatu kyayo ekya ddyo n'ekutama n'eruma. Saalaba kanyeenyaako mu ye naye obanga yali asigaddemu akateetera awo we kwaggweeramu. Ng'emaze okutuukiriza omukolo gwayo ogwo, yasitula ennyama yaayo n'ekulubba nayo okutuusa lwe yazimirira n'ebulirayo. Twali twagala okukuba enduulu, nnyinimu n'atukomako mangu nti, temukuba nduulu, empologoma bw'enadda ffenna ejja kututta, mugireke ekome ku abo banaagimala. Mwebale kuwuliriza kitundu kyaffe kino eky'omukaaga, tusisinkane mu kitundu eky'omusanvu ekigamba nti zinunula n'emikolo batta empologoma.